nga nyongera okwebaza President waffe Yoweri Kaguta Museveni taata jajja tukwebaza n'okusima okw'amaanyi nti ekisuubizo kye batusuubiza twakifunye. Kyebandula ndi munnageto ye Mukono era nga malira ebisa byange bisinga mu ghetto mwe muli business zange. Naye twebaza nnyo omukulembeze w'eggwanga lyaffe Muzeeyi jjajja waffe Muzeeyi Museveni okubanga yatusuubiza n'atuukiriza era n'abeera ne ku kisuubizo kye. Muzeeyi yatusuubiza ssente zaffe era zazze twazifunye nga ffe bannageto mu Mukono era nga we ziri ku ofiisi zaffe. Twebaza nnyo ne ofiisi ya Muzeeyi Damulira Jeno Damulira okubanga atukwatiddeko okubanga asootambulira wamu naffe. Naffe tusuubiza Muzeeyi waffe ntujja kubeera wamu naye nga watuwadde akasente kano tubeeko n'ebyetwekyusa nabyo mu ghetto tukakasa tujja kuba ku kyekyusa tujja kubaako ne kyetutambula nakyo. Nze ndi musanyufu nnyo kubanga abamu bagambanga nti bya bulimba naye nze essaawa zino mbirabye ng'alaali bya mazima era neebaza Pulezidenti byonna nga bannamukono twebaza nti ssente ffe tuzirabye tuzifunye. Ekirala neebaza ne ofiisi ya Jeno Damulira bannange tukwebaza weebale ffe twazifunye. Museveni Jeno Yoweri Kaguta Museveni wangaala era nyongera okugamba taata ekisanja ekijja komawo ffe weetuli Mukama akukuume. Yo amanya baguma Frank Emmanuel ndi ghetto youth wane Mukono jalo kwebaza President mwana yabikoze yasuubiza oyo mwanyi Muzeeyi tayuwa naye yabitukolere njagala mwebaza nnyo Muzeeyi respect jalo kwebaza Jeno Damulira jaja Emma mwana kyekimu mwebale tubeererawo nga baghetto youth tusaba ne Muzeeyi n'ekisaya ekijja ffe weetuli ffe tuli bataano bo ku kiddo kyekimu. Amanya gange Zena Lubega Margaret Diana mu ghetto nkozesa kirabo Diana nalo nzize n'essanyu lingi kwebaza omukulu jjajja mwami President Museveni webale nnyo taata kasente katuuse taata otuwonyezza okuba abantu obutayimbwa otuwonyezza okubba abantu amasimu bannange kasente tugenda kakozi na mutima ngenda osuubula taaba n'ensi etye kuba kati capital namulabye wava bannange afanda ochwamu Jeno Damulira okwebaza His Excellency the President mwami Yoweri Kaguta Museveni olw'okutuukiriza ekisuubizo olw'okwagala bannageto. Njagala okwebaza ofiisi ya Director Crime Intelligence mwami Jeno Damulira Christopher wamu ne bakola nabo okuli Major Emma Kuteesa okuli Afanda Chwamu Enos ate ne twongera okwebaza ddala ne Minisita waffe wa Kampala President gwe yabatizza erinnya erya Mama Ghetto naddala mu ghetto zino eziri mu Kampala Metropolitan Area. President tumwebaza olwa ssente zino obukadde 10,000 ekyamazima kyabadde tekisuubirwa naye nga ssente twazifunye era ku akawunti kweziri twakagala okukakasa bannayuganda nti ssente twazifunye nga Mukono twabadde ezimu ku ssaka ezo President yasuubiza ssente era naffe twazifunye. Bintu bingi ebyayogeddwako era Museveni yasazeewo okutuyambamu ebintu ebyenjawulo. President ng'oggyeko ekya ssente ezo buli awali ofiisi ya ghetto yatuwadde pikipiki 3. Pikipiki 3 piki emu egenda kuba ekola emirimu gya ofiisi komanda okutambulirako ate pikipiki endala 2 zibe nga zikola boda okuleeta omutwalo oguyambako abantu ba ghetto ku nsonga ezimu oba endala. So twagala okwebaza bino nga Mukono mukimanyi bulungi ekitundu kinene ntwalira ddala abannageto okugendera ddala paka Katosi paka Nakifuma Mukono municipality Mukono North tulinayo okuvira ddala ewakisa eri Walusubi. So bamembers ba ghetto nina bangi naye sofa benakawandiisa mu ssaka eno tweredde ddala 10,000 bamemba abali registered abo nno basevinga era President we yatuweeredde sente zino nga naffe ku akawunti tulinako saving ataka wansi wa bukadde 3.
Komanda